Olunaku lw'eggulo obulabirizi bw'Enamirembe bwafulumizza ebbaluwa mwe bwalambikidde ebitundu 5 ku 10 ku nsimbi za Mabugo Agasoloozebwa mu kufiirwa bwe zirina okuweebwa eri obulabirizi. Bangi ku bakkiriza n'abantu ba bulijjo basinzidde ku mitimbagano gy'ebyempuliziganya, buli omu n'atandika okuwa endowooza ye ku nsonga eno. Ku makya ga leero obulabirizi bw'Enamirembe bukedde kufulumya kiwandiiko mwe butereereza ensobi yakoleddwa mu kiwandiiko olunaku lw'eggulo ekyasoose okufuluma. Olwaleero tukedde kunoonya abakulu mu bulabirizi buno abatangaazizza nga bwe wabaddewo ensobi mu kuwandiika ebbaluwa eyasoose. Eyamba ku mirimu gya kkanisa kyokka nze nabadde nkola analysis yange mbaddeko mu service ebyo byonna bye mbagambye totulabiramu abayimbi batwala ana omulanga muweetaano jana muleka amasanyalazze gaweetaano agambika amazzi security kati bananto ebyokka okuva agenda okuwana bakusipendeza 6,000 kirowooza ayofuna service yali baddeokuwana n'esolooza bukadde 6. Okusinziira kwa kuli okubuulira enjiri mu bulabirizi bw'Enamirembe Reverend Samuel Muwonge atangazizza ng'omuwandiisi w'obulabirizi Reverend Nelson Kaweesa bwe yakoze ensobi nga wandika kubanga obulabirizi bwasalawo okutwala bitundu 25 ku Mabugo Agasoloozebwa mu kusaba so si bitundu 5 nga bwe kyawandiikiddwa okusooka era awadde ensonga lwaki basazeewo bwe bati. Kyokka 25% ng'olukiiko luteesa esigalenga ku kkanisa olw'ensonga zino wammanga. Namba 1 kati buli mufu ajja obubbi bweyongedde obufere bweyongedde abantu emotoka bazikwakula twetaaga security ku buli kkanisa nga waliwo okufaako zeeki teri musirikale wabwereere omusirikale bamukolaki bamusasula. Reverend Muwonge mu kubuulira kwabaddemu Enamirembe asinzidde n'ayambalira abantu bayise abakafiiri abatandise okuvumira ekyasaliddwawo obulabirizi bw'Enamirembe nga tebamanyi nsonga kwe basinzidde kukola kusalawo kuno. Be bakafiiri abatasaba abatamanyi nkola yaki ekkanisa so ng'ate okuva n'Enamirembe tubadde beerufu nnyo kitukitadde ku musana abantu bamanya batwala mutwazi tebagamba nakugamba twasolozeza bwezi batwala buki nendowooza tubadde bamazima okugamba abantu kiredda bwe tunaasolozanga owafamire ajja kujazibale n'abakebezi zino zigende nazino zigone ku bintu ebiki ebirala. Reverend Abraham Lubega Kisaki akulira okutendeka enjiri Enamirembe kwogako naye ategeezezza nga bwe baatwala obudde obwera nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno era ne basala ebitundu 25 ku nsimbi za Mabugo Agasoloozebwa mu kufiirwa ziweebweyo eri ekkanisa. Ekirowoozo kino kirudde mu kkanisa ekitubaganyako ebirowoozo twandikuŋŋaanyiza ensimbi abantu bafiiriddwa ne tugamba nti nedda tujja kuŋŋaanya naye ekkanisa mu kikozeeyo wansi ezikikomyawo. Njogeddeko n'abamu ku bannaddiini omubadde abakristaayo n'ab'enzikiriza endala buli omu naawe endowooza ye ku nsonga eno. Bakibagidde nnyo kubanga abafiira babeera n'ebizibu bingi balina okutransportinga bode tuba bagiziika balina okuliisa abantu bingi baba balina okukola ne 25 esigaa ku kkanisa zotukizinga. Ekintu ekyo kisobola okulaga ekifaananyi ekirala eri abantu kubanga waliwo ebintu bye tusobola okusololezaako ssente okugeza ng'embaga kubanga ebeera yakyeyagalira naye okufa kintu kiba kyakibwatukira kibeera kizibu kakati okisolooza nti tusolooze ssente ziddeko eno omutemwa mu kufiirwa ekyo kiba si kituufu. Ezimu ku nsonga ezatuusizza abakulu b'obulabirizi okutuuka okusalawo Amabugo Agasondebwa okuggyibwako ebitundu 25 ku 10 okuweebwayo eri ekkanisa kwe kusasula amasanyalazze agakozesebwa mu kusaba, okusasula abakuumi, okusasula amazzi agakozesebwa saako, okusasula kwaya ezimba mu kufiirwa. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukulu.